Sabakabona JJumba embeera bwetyo bwetambula era abadde muweereza y'omu ku basereebu abaavaayo ne bakkiriza okuweereza Mukama Katonda we ng'asinziira mu buwangwa bwe era mu ggwanga lye, n'akkiriza ne yeewaayo n'aweereza era afudde mu buweereza bwennyini obw'ensonga nga tiyeegaanye Mukama Katonda we. Kale tukkiriza bulungi nti Tonda Namugereka agenda muwa ekiwummulo eky'emirembe era tugenda kumulangirira mu bazira ab'obuwangwa n'ennono era tugenda mukolako emikolo gyonna egy'obuwangwa n'ennono okuva olwaleero mpaka lwe tunaamutereka agenda kukolebwako emikolo egy'obuwangwa n'ennono. Y'ensonga lwaki neesitudde ku ssaawa eno nyongera okwebaza abayimbi b'eggwanga n'abantu bonna abategesi b'abayimbi okufaayo eri muyimbi munnaabwe ne batamuboola nti kuba abadde musamize ng'abantu abalala bwe batukola. Mbeebaza nnyo, mbeebaliza ddala era mbasaba tukwatire wamu okulabika nga tutereka muganda waffe mu kitiibwa kubanga abadde n'ebiti bibiri, muyimbi ate wa bujjajja. Kale nno tugenda kukola ensonga yonna nga tugikolera ddala. Nenjagala okuwabula abantu baffe abavaayo ne balowooza okufa tteeka. Teri muntu afa olw'okuba abadde musamize mbu ye tajja kufa. Bassebo ne bannyabo okufa twakusangawo ate buli muntu alina enfa ye gy'alina okufaamu. Kale Deo timumusalira musango nti afudde lwakuba abadde aliko amayembe, emizimu n'emisambwa. Eyo ebadde entuuko ye, abadde amanyi Mukama Katonda we mu buwangwa bwe era y'ensonga lwaki tuli wano. Kale bassebo ne bannyabo bwe tutyo bwe tuli, mbeebaza okubeerawo. Nsaba Katonda w'abajjajja gwe Baby Deo star, emizimu emisambu abalongo n'amayembe, oyo kyetonde Katonda wanga Namugereka ggulu liiso ddene, Serubaale gguludde eddoboozi, bakuwa ekiwummulo ky'emirembe, emyoyo gy'abajjajjaabo gikulinde mu ssalaaliro ly'emyoyo weewaawo. JJumba ogamba nti mugenda kukola emikolo egy'ennono okusinziira ddala okutandikira ku mukolo gw'okoze akulaba yandiyagadde okumanya mukolo ki era mugenda kikola mu ngeri ki? Mu kuwerekera omugenzi ono tugenda kumuwerekera mu nzikiriza ey'obuwangwa n'ennono era olw'okuba nti abadde mukongozi w'abajjajjaabe tugenda kumukolako emikolo egy'okumufuuyira amakondeere, egy'okumufuuyira eŋŋombe. Tugenda kumukolako emikolo okumwetooloola bakabona bonna nga tumwetooloola emirundi 9. Tugenda kumukolako emikolo egyoleka egijja omuzimu emagombe okugukomyawo mu nnyumba yaagwo. Tugenda kumukolako emikolo mu kumuziika, tagenda kuziikibwa nga muntu wa bulijjo kubanga abadde kabona mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Mu kumuziika tugenda kumuteekako embugo 7 era tugenda kufukamira emirundi 7 ku lw'omutukuvu Ssewamala Musoke emagombe. Tondizi mukwaya egenda kubeerawo ng'eyimba bulungi era okuziika kuno kugenda kuba kwa byafaayo. Nsuubira mu Uganda tebakulabangako kubanga tweteeseteese bulungi. Okuva lwe yagenze obwedda tuli mu kukola enteekateeka, kwaya ng'eri mu nteekateeka, bakabona bonna, abantu bonna bakutte ekkubo bajja, abasawo b'ekinnansi, ffenna tugenda kukola emikolo egy'obuwangwa n'ennono nga bw'abadde munnabyabuwangwa. Ebirala sobola binnyonnyola wano wabula mujja kuba mubiraba kubanga byonna tugenda kubikola nawo. Ebitalo nnyo, bitalo ddala ebya Baby Deo, bitalo nnyo era abantu bonna balina enyiike mu ggwanga lyonna kubanga abadde muntu w'abangi era ng'abantu bamwagala ate n'enfa gye yafuddemu obutamujjanjabako nakyo ekyo kitukosezza nnyo naye Mukama Katonda ekyo kyeyasazeewo. Bannayuganda kitalo nnyo, obulumi bungi nnyo. Bannaffe abamu bazirise babatutte ku kitanda. Mubadde muyina ebintu bingi bye mutamanyi ku Baby Deo. Baby Deo abadde muntu wa buwangwa n'ennono ng'era obuwangwa bwa respect. Buli kintu kyonna kye tubadde tukola nga kya buwangwa, buli mukolo gwonna gwe tubadde tukola
mulaba nti okuyimba kwe kati abadde yakutoniya naye ng'ebiseera ebisinga abeera muffe era bwe mutunuulira vidiyo zonna tubadde tubeeranga naye nga toyinawo omuyita n'atajja. Ojjukira lwe mubadde eyiganga omwaka oguwedde twalina omukolo munene nnyo naye yalekawo ebintu byonna n'avuga najjawa eyiganga. Tubaddewo emikono nga tugulawo studio zaffe, tubadde mu bijjulo e Masaka. Abadde muntu wa munda nnyo, mubadde timumanyi naye Baby Deo sitabadde muntu mulungi nnyo mu buwangwa n'ennono. Kabona njagala okumanya olunaku olwaleero wojogera nti buwangwa n'ennono bannayuganda ebiseera ebisinga bakirabanga ekintu ekya sitaani, bakirabanga ekintu ekivve era bakirabanga ekintu ekitalina makulu okusinziira ku ddiningi ennaku lwaki zitambula. Oyinza akakasa otya muntu olunaku olwaleero nti Baby Deo olunaku olwaleero mu mbeera gy'afiiriddemu tebaddeemu mbeera sitaani era tebadde mu mbeera mbi muntu gy'ayinza okugamba nti gyalaba? Baby Deo tabadde mu mbeera mbi, kyekisooka tabadde mu mbeera mbi kubanga abadde alinamu akasente ke n'emmotoka mwafiiridde ebadde emmotoka ye. Era Baby Deo si ye muntu abadde obubi kakati nti oba munaku abadde muntu ayimiridde obulungi. Baby Deo tafiiridde mu sitaani. Sitaani kitegeeza ekikemo, sitaani kitegeeza omuntu akola ebintu ebibi. Baby Deo afiiridde mu bwakatonda obutukuvu kubanga tawakanyiza Mukama Katonda mu ggwanga lye. Kyogamba nti omuzungu bwe yali tannajja wano, bajjajja baffe abaafa ng'omuzungu tannajja wano emyaka 14 gy'amazeewo, kyogamba nti bali mu muliro era bo baabasabira batya, basobola batya okubaawo ng'abazungu nga bo tibannajja wano. Kyogamba nti bajjajjaffe baatuuma batya ebintu by'oyita amannya, ebibuga bino n'ebyalo mwova baabituuma batya nga tebalina Katonda waabwe. Era njagala okutegeeza nti ejjembe si Katonda, omuzimu si Katonda, abalongo si Katonda, wabula egyo myoyo egiweereza obutonzi bayite bamalayika. Kati gwalowooza nti sitaani ekigambo Katonda si kya luzungu. Omuzungu yagenda okujja wano nga tumanyi Katonda, kyokka yatuwa erinnya n'atatuwa nsinza. Kati bw'aba yatuwa ensinza kitegeeza Mukama Katonda waffe tumumanyi. Kati Baby Deo erinnya bwe yabeera Baby Deo, erinnya bwe yabeera Baby Deo, erinnya erya Deo litegeeza alina eddiini bwe yakolaki, bwe yava, bwe baamutuuma yasalawo ng'omuntu n'asalawo n'akkiriza okudda mu buwangwa bwe. Era Baby Deo abadde musamize, omusawo w'ekinnansi aliko olubaale, emizimu emisambu, abalongo n'amayembe. Ate Baby Deo abadde ategeera nnyo Mukama Katonda we kuba tayitangako ejjembe, taliyitangako Katonda. Omusambwa si Katonda, abalongo si Katonda. Baby Deo abadde amanyi Mukama Katonda we okusinga omuntu yenna kyalowooza. Basabo ne banyabo njagala kubategeeza Yesu si bwa Katonda bwaffe wabula bwa buwangwa bw'Abayudaaya. Muhammadi si bwa Katonda bwaffe, obwo buwangwa bw'Abawalabu. Baby Deo ekyenjawulo nti ye yakyuka n'adda mu buwangwa bwe nga Mukama Katonda bwe yakola ki, bwe yamutonda. Kale tabadde wa sitaani era situli ba sitaani. Okusinziira ensinza yonna olunaku olwaleero eriwo wojja ogitunuulira okusinziira ku mitimbagano abantu bye boogera, ojja kutunuulira nga olunaku olwaleero bakuba okubeera nga engeri gye bakulaba gyagenda balabira ddala ng'omuntu ojjudde obwa sitaani, ojjudde obuwanga, ojjudde ekintu ekitasaana kubeerako mu bantu. Omuntu oyo ayinza kutegeera atya nti ensinza eno eriwo ey'obuwangwa tekontana na bye balowooza? Njagala okubategeeza nti obwakatonda bwaffe, Katonda bwe yali ateekateeka ensi eno, Omusoga yamugamba nze Kibumba, Omunyankole n'amugamba nze Ruhanga, Omunyarwanda n'amugamba nze Imana, Omuganda n'amugamba nze Katonda, Omuzungu n'amugamba nze God, ffe n'atuwa Allah. Omuzungu bwe yajja wano, Allah, Omuwalabu bwe yajja wano n'aleeta obwakatonda bwe n'apenetrating obwakatonda bwaffe. Kakati ne tusaanawo, kyovula toyina ky'osobola kukola, toyina ky'osobola kuyiiya kubanga wava ku bwakatonda bwe n'ofuuka muddu mu nsi yo. Kati Baby Deo yali yagaana obuddu, kyova olaba nga wanjawulo.